genfunyeko galaga nti Luwirayiti yandifulume komera mu 2-3 oba n'okusukkawo. Essaawa yonna bamugatta kuba political prisoner. Mujjukire abadde musaale nnyo mukuma mu bantu omuliro. Era mu abamuwagira, abamusabira n'abawagizi be, mbasaba mukyuseemu ku nsaba ya justice. Omuntu gwe muzannya naye mpiki Bebekulu si muntu wa bulijjo. Ebbanga omuwala oyo lyamala mu kkomera, fayiro zendabyeko ezigenda okumwetuuma competitive. Obudde bwe mumala kuno nga mulowooza nti musobola okuwangula Bebekulu mu mateeka, oba okulowooza nti ahowuninga TikTok account nga bw'ogiwowuninga kyokka kyalina mu ggwanga lino. Obudde mugenda kumala bungi mumalirize ng'obulamu bw'omwana oyo mubukomezza. Gano mbawagabuwa mukwate ekkubo munoonye abantu abasobola okwogerako ne big size Bebekulu oba mamizu oba mu manoonye gye babeera mufukamiraawo mubeetondere. Tosobola kumegga Bebekulu mu mateeka, oli munaku, toyina connection. Asobola okukubya essente kyekyokka nga gutaddemu buteesi ssente. Asobola okuinfluencinga files endala buli omu akuyinako buli kamu n'asimba layini. Ekyakisobola. Ekyokubiri asobola okuinfluencinga amateeka ng'akozesa ssimu. Nti oyo temumota n'abeerayo. Kati omuntu oyo bw'aba akusinga buli kimu era ng'otegedde, bw'otaleeta balooya abalinga abavudde ku malwa abaagala TikTok live ne kamera okusinga ebibeera mu kkooti. Bw'otaleeta abo balooya module eyo, mulimu akaseera we tulina okwetowaaza ne tumanya nti wano gutusinze gutulumye, ne tugenda ne tukuba amavi nti mamizu tusonyiwe ebyasoba, nti Bebekulu tusonyiwe ebyasoba, n'akikola lwakisa. Naye ekyo ekifuba kye mutadde ku Bebekulu nalabye n'ogukazi ogulinga oguvudde mu kiswa nagwo guli kuzuwe naguvuma. Nkubuulira Bebekulu agenda kumaliriza ng'akomezza obulamu bw'omwana oyo. Nze okusinziira ku byentegeddeko essaawa yonna mugenda kumulaba ng'ali kuba political prisoner kuba evidiyo ez'okukuma mu bantu omuliro n'ebisigadde mubimanyi weeziri. Tekikkirizibwa mu mateeka okuyisa olukaayo outside court ng'oyisaamu omulamuzi. Newankubadde osaba omulamuzi oyo nti ayinza okutabeera okuwa gye twandiyise nnyo mu judex kusasi and auto pattern. Ayinza okuba atagenda kuwa natural justice n'engeri gy'oyitamu procedures z'oyitamu mu ngeri eri profession etali ennungi. Webanga sinaba kulandinga ku kafidiyo kaabwe, webeera nga bajja mu media ne basobola okubanga badiscussinga ebyali ebibadde mu kooti oba badiscussinga ku abalamuzi. I think bayinza okubanga ngenda kunoonyeza ne bayinza okubanga batambulamu bubi mu ngeri ndala kulwensonga tekikkirizibwa. Kyova olaba wano sikkirizibwa n'okwogera parties zonna eziri mu musango kulwensonga obuyinza bwonna obwenkomeredde buli mu mikono gw'omuntu oyo gye bayita omulamuzi. Fena lawyer awoza naawe kwayambako singa okola obubi omulamuzi alina obuyinza naawe lawyer okuteekayo contempt of court. Kati kyova olaba nti mu maaso awo nga tusubmiting tugamba weekitiibwa omulamuzi my lord newankubadde mwasoma naye kolikiwo tosobola okumugamba nti Friday nedda omalize ng'ogamba my lord. Kitegeeza ekitiibwa kye kirina okumuweebwa. Saagala kwogera ku nsonga nga ojjeko okubeera n'amateeka ndi munnamawulire omutendeke nasooka mu mawulire. Newala nnyo njagala kuwuliriza ekigambo nentunuulira basinziira ku ki okuvaayo okwogera. Kale obanga baayogera tekyandibadde oba ku platform entuufu tebandyogeredde ku media. Kyova olaba tetuvaayo okweranga ndi nze looyo omutuufu mujje gye ndi. No, ffe tulyaffe tukola ku reference tulina abasawo. Omusawo takkirizibwa mu dikulamu y'obusawo ne dikulamu y'amateeka service zetuwa tetukkirizibwa okuvaayo n'okuba akalango. Kyova tewali efaamu evaayo neeranga nti te balungi n'abantu balina okwogerako olw'obulungi okusinziira ku ki byobawa in performance. Kati kanso kati onzizeemu bulungi bakwano baabo. I'm also a professional journalist. Bakwano baabo boolaba baali mu kamera buli kyenjogera kirina vidiyo nga beebeeyogerera etali AI.
nti twali tusazeewo omulamuzi tumusomeseemu amateeka ge mubyogerera mu kamera mulina omuntu maaso g'omulamuzi yomuje mugenda okudda mu mulabe. It's because of camera excitement nti ffe bemwagala okutambulira ku peesi yemu ey'akantu tuli bantu ba bulijjo okitegeera. Buli bwe mugenda okwogera ebintu mu kamera tugenda kubaanukula kubanga ffe bwe muba mujja tubasuubira okubanga mulina entegeera ey'enjawulo ku yaffe abantu ba bulijjo. Naye ffe baddukuzenga, when I had a case with my former bosses, my lawyer told me, Fifi, ne bwogenda ku media yo nga tukyali mu kooti toyogera ku musango gwa Vision togidiscussinga. And I listened. Naye bannamateeka abo bafunayo n'obudde obukola akantu nga badiscussinga case. Okitegeera. Badiscussinga cases ez'abantu baabwe abali ku bail. Be batannaba kujjako fayiro wabula ziri ku bail. Kugamba n'ogamba naye ddala bano bannamateeka naawe ataasoma amateeka n'otandika obbakubamu ebituli ng'ate amateeka go gamanyiddeko katono nakugawulira ku bannamateeka abo. So if they don't want people to talk back, babale nnyo bye bagamba abantu. Baleke kulaga abantu mbu kana akasango era simanyanga omulamuzi wetu agala tumusomesemu amateeka kati ffe abategeera okusinga ku balala wadde tetwasoma amateeka tuba tukubuuka ntuga ono lawyer wa internet kubanga lawyer atali we all have lawyers balawyer baffe era boogera bakola interviews naye boogera ebintu nga bya layini yaabwe eyo gye baasoma ekuba ettuuti n'asiba ettaayi okitegeera naye gozze ku level yange ey'omuntu wa bulijjo atali nange Fifi omuntu wa bulijjo asembayo oyagala ku reasoninga kyekimu naye because oyagala ku exciting abantu mu camera toyina bw'ovaayo n'oŋŋamba mbuno omaze omwezi mulamba osaba bail after a month n'ogamba ekisooka n'omulamuzi tubadde tumusomesa amateeka ne kooti tuli mu nkyamu wakakimanya nti bino byonna bw'obyogera ku ffe omuntu wa bulijjo ng'omwezi guyise otujja kubuuza wakakimanya nti kooti nfu byonna biva ku kikwogera nnyo kwogera nnyo kufuuka muntu wa bulijjo gwobeera otya lawyer nga tuyawukana n'abantu b'owolereza abakwetoolodde boogera bitategerekeka ate naawe omulamuzi gw'olina okufeesinga enkya layini mw'omutwalira it's a line of disrespect kyokka ng'owolereza muntu yagenda ekyamutwaza mukomera mumwa naye naawe lawyer oli mu tayiro yemu yakwagala kuvuga mumwa kati tolina muntu gw'ogenda kugamba mbu tataliply nga by'oyogera ng'ogenda kubasiba ogenda kutiisatiisa muntu atamanyi mateeka. If I come and reply what you said nga sikuvumye I do not have any offense gye nkoze awo tewali defamation because I am replying a question you posed after a month n'ogamba tumuyambye omulamuzi twagala tumusomesa amateeka age katono nnyo nnyini ddala kati gw'omwana ono akuli mu maaso naye agenda kulowooza omulamuzi kintu kya bulijjo ajja asirwalire mu maaso g'omulamuzi kubanga alaba naawe byokola ki by'omulaga kyokka ng'ate gwe kanso gwe munnamateeka alina okugamba Fifi guno omusango bwe guba gukutuusiza mu kooti togunyoomanga namuwadde okitegeera ovanga ku kanso lwaki njogedde ensonga zino kuba kanso yagambye bwe nzize empulira byayogera mu ntandikwa nga bali banyiize njagala omulaga abakwano bo banyiiga lwa bintu bye baakola ova ku kanso ne bamugamba nti lawyer wa Saidi Europa n'agamba okay mu court because this was a video from court zaali live zetwogerako tezaali edited n'agamba tugenda kulaba nga Saidi zombi zimiitinga tulabe kye tuzzaako nti kale tulekewo enteeseganya munnamateeka yasoma okusinga Fifi kubanze kosi gye nasoma si y'amateeka n'oyimirira mu sayidi erina okwetonda n'otegeeza ensi mbutuwandiise wabeerewo reconciliation ekigambo n'okyogera na mu luzungu what is the meaning of the word reconciliation oba n'ogamba kale okay okyogedde tutegedde n'akitwala ne mu Luganda oyongera kuwa byaffe abavuma okitegeera nti bwe tunaavuma mutuyina kubeera nga tureconciliatinga n'abantu instead of apologizing to people munnamateeka n'omu nadda n'atugamba nze lawyer omuntu wange tayagala kwetonda era ntambulira ku bibye gwe nga munnamateeka can you think gwe nga munnamateeka can you count the words you're going to say can you edit them before you put them before the public tuleme kudiscussinga Watching njogera ekigambo kino when my former bosses reached out ne bagamba mumanyi tufune meeting ne Fifi tugende mu kuteeseganya tuve bweru wa court tuve munda mu court lawyer wange yangamba nangamba Fifi it is going to save us a lot of time you know for as long as batuwa byetwagala Vision group teyawandika ko negamba mbu tugenda mu reconciliate ngatenga bo bali bakama bange era yagamba tusaba tusinkane tuogerezeganye twetonde kigwe munda wadde bali tebagala public apology nze nenemera ko nti mwankola humiliation public alenjagala public apology naye gwe munnamateeka omutendeke oyimiridde wakati w'abaana abavuma abantu ku media oyongera bawabya oyogera mbu bateeseganya ku kyono yakolagana nabo ku kigambo kuteeseganya kimanya amakulu n'okozesa n'abakola akantu mistake matandika okukola content yagamba mbu muteeseganye baddiŋŋana ku ki
Kati gwasoma amateeka yes nogenda nobeera kanso abamu twagasoma ne tutabeera ba kanso naye nga twasomako ekitone ekitutaasa in case nga tuli mujinga giwunye kati gwe kanso tugenda kwanukula kanso gamba bakanso banno tugenda kubaanukula okuva lwe baatandika mpaka lwe banajja kanso mpaka kanso lwanajja n'agamba Fifi tukkirize waliwo omusango kati katulaba omusango engeri gye guggwa nga si byamampa ati kwerega ku lw'ensonga waliwo abakwetolodde abalala n'abakantu balowooza what you're saying is right kumbe what you're saying okyogera ku pleasinga bafa abakulaba kutulowoozesa nti oli wa kabi naye nga kuba kufa abamu toli wa kabi. Fifi kanjogereko kati nja kuddamu bwente ekisooka oyogedde ku kigambo kya bail. Bail is a right, but it's not a mandatory right. I know. Nti osaba bwoti nga bakuwa kituufu n'obuyinza ne balooya bonna bakimanyi ate webeera nga kikiwe kityo nze ndala nnyo okuwulira bakirayanti bange saagala nnyo okugenda okwereeka because obuyinza akaba bail musajja abeera omu ne bayita omukozi kati olwogenda okusaba bail either basobola okuwa bail oba bayinza eyinza okufuuka mandatory oluusi nga omuntu ono aluddeko emyaka ennaku okusuka mu nnaku 10 omuntu alina sayininga ku bail bagambye mbu yabadde mu kooti ng'asinika mannyo katugende mpola tu nja kudda ku nsonga y'okugamba oluusi okuvaayo okudisikasinga mu kamera. I want to distance myself ne ku balooya abakikola webanga bakikola n'omusango wadde nga kooti erulinze omunamateeka omutuufu tuwetaaga okuvaayo okugerako leka kugende mu riko abantu bagende bakusomeko oba okusomesako olifaalinga bulifaalinzi because dikolamu y'abanamateeka tu oluusi abalimu eyinza okubeera nga I can term it eyinza okubeera nga eri political interest oluusi mu political interest abantu bangi bavaayo okwagala okukakasa ensi which may not be right. Kyengezaako okulaga si nti bonna oluusi ne pressure oluusi naffe nga tuli bantu bamaliriza nga ensobi zikoleddwa ne si ye standard y'abalooya kati one I would love omuntu abanga akola criticism akole personal criticism nalema okukola universal criticism kati Queen I know you mbadde following and you don't know me I'm very new in the media actually in this platform Ninga we are there we are doing work we don't discuss issues of our clients on the platform tekikirizibwa ne mu muntu bulamu webanga bakola ensobi ate n'enkyala tekikirizibwa newankubadde client wo okumuyisamo amaaso ne oyisa atya akamwako oba mukamwako ekitiibwa ky'omulamuzi omulamuzi alina ekitiibwa kye ekiri protected omusajja oyo abeera awo ku meeza okwo kati balamu nti abali abayimira ne bagamba we don't want bail balimu abagamba we want bail kati omusajja ono atula ku bwongo okukola ku balansinga mu musaasi tu omusajja ono submission zo z'omuwa Matisa court actually we persuaded the court okuleetera court eyagale kye twogera mu kusinziira mu kwogera ne humbleness kyova omulamuzi n'owaba akuvumye ky'omudamu gamba much obliged to your worship or my lord tusobola kugamba nti nodamu in a way even your colleague even though you want to attack your colleague use knowledge ndakulaba ku balooya balimu balooya I followed the council honorable member of parliament Kampala is a serious honorable yalina omusango okwali mu media interest but we couldn't see him coming out to discuss the issues of God and leave other people to discuss, not you as a lawyer. Agreeable. It is not ethical standard of a law, but there's a political interest. There's a time when people want information. Now that's the question: what type of information are you bringing to the world? That was my point. You don't just come out before camera and you give things that are even about what. If it's political interest, if it's aiming at political interest. Now, in the perspective of political interest, we need to have a PR. Who should speak? When should speak? And what actually in journalism, 5 Ws. You first address yourself on the 5 Ws and 1 H. Even when you go to investigative journalism, you bring so what question.
bring what is the people going to perceive. Yeah. Are they going to perceive the true information? Are you communicating? Are you disseminating? Now sometimes we have branded ourselves as lawyers, but communication dissemination becomes a problem. Then the channel kyetuyisako kati mu kiseera kino channel eno obanga oyagala kufuna olusi abantu okuwuliriza abantu bakisigamba abalooya n'abantu bonna ayagala ayisewo olulimi olugumu olulimu oba okuwemula oba olimu ebigambo ebisitowa oba ebigambo by'okukakanya oba ebigambo by'okulengeza. Maybe sometimes that's the error we are having, but if it is so nti bavudde ngenda okunoonyerezaako mbulirize, I want to send seriously to the public apology. That is not a good plan. Okay. It is not in a standard. Actually, it's not a standard. Civil whatever. Finally, I don't agree. If we disagree with you, Queen. Personally, let me come and make criticism. We have scholars. We have scholars who wrote books, but we come and criticize them. I'm a researcher. I come and criticize someone who's research, but I without don't insulting. Insulting. Actually, when you have annoyance, doesn't mean that you have to abuse. Abuse is not a therapy that is going to cure everything. But let us recognize and make a difference between abusing and making criticism. But sometimes we media criticizing, it is well fine. But on which platform you need to criticize a magistrate or a judge? It should be on TikTok council. That's why ntinze ngambye nti kigenda kuba kizibu nnyo, because me I saw a clip where Zubeda said nti bakansa abo banyiiza bagala nnyo kola interview than okugenda ku ground okola what is necessary. She didn't abuse anyone. Era bwabaga mambo we are going to go to court. I'm even laughing. However, my other point eri wait council nasinaba kuva ku live ya Nalongo nti bannamateeka bongera okwekaringa mu ngeri yawukana ku muntu wa bulijjo. When you come before cameras, ng'omusango gw'oyogerako olaba already abakwerinanye bali mu nsobi yeemu, bakola ensobi zezimu, guide them rightly nga gwagenda okubayimiriramu okubawolereza oba okubayamba legally. But when you come out of court, you discuss the judge, you discuss even things ebadde ku live nti abantu balabye omulamuzi n'agamba mumpe weeks 2 gwe nojja noyagala otulaga nti omulamuzi tabitegeera mwali mwagala musomesa amateeka oyongera kuwabya mwana mulala oba mukazi oba musajja sina baana bantu balala bakwetolodde abali ignorant about the law. They are going to do the same thing. However, abatali ignorant about the law, we are going to question every move you're going to make. We are going to talk about, I can't abuse, but I will talk about the moves you take, because I will ask myself and yourself a question. Now you are saying this judge kyakola takimanyi kyokka ye judge y'omu gy'ogenda okudda osabe bail. Judge n'akugamba, because on camera the judge told these people munyongereyo basureties abalala kanso nga bw'ogambye nti no yes okkirizibwa okusaba bail naye ate tekitegeeza nti buli asaba bamuwa kubanga n'abali eruzira bonna baali bazisabyeko si gwa asoose. Kati judge bw'aba akugambye nti yongera ku basureties, lawyer, do not come to the public and tell us era basurity balina kuba babiri mu misango gyonna kitegeeza tewasoma by'oyogera mu masango jaki akuwadde ensonga nti omu ku gwe mundeetedde simwesiga judge yennyini nagamba munyongereyo basureties kubanga kugwe mumpadde kuliko gwe sesiga kubanga empaji ekulembera okuwa bail walina okubeerawo trust mu masekati ga judge n'abantu b'omuleetedde nga basureties. Naye already judge akuteereddewo point eri substantial nti sesiga omu ku be mundeetedde mu nnyongera abalala babiri kubano bonna abavuma abaleekaana tosobola kufunako babiri bagende mu kkooti babeere basureties. Ekyo kiveewo oleme kudda mu kudiscussinga case ekyali mu kkooti gwenge yasoma. So njagala otegeeza balooya ababo ababiri nga bwe batava mu kamera. We are going to discuss everything you say. We are going to criticize every mistake gye mugenda okola nga naffe abantu balujjo tugiraba nti nsobi. Era njagala obajjukiza omulamuzi ye final man mu kkooti eyo. Bulungi nnyo. Omulamuzi ne bw'obanga wasoma naye togenda kudda mu kamera omuyite by'omuyise mpozi n'ekirala wadde mwe mulimu amateeka muyina obimanyi otusinga. Chief Justice yatulabula n'agamba mwe muddeeyo muvume bakuleete gwe Katonda akuveemu bakutuuse
ojja kunnyonnyola abalala. So kakati bakanso banno bagambe tebawabya abantu naddala abantu abali ignorant about the law. First of all, by withdrawing a statement zaabwe eziwoza kano kasango katono nga already kabalemedde mu kooti. Ekyokubiri babuulira abantu nti judge bw'agamba nti basurities kuliko gwatakiriziganya mutuwa abalala kubanga mwe gwe mulimu gwammwe. N'ekyokusatu badrawingira abantu layini nti bw'onyiiza omuntu tomubuulira how to react wabula oyina kwetonda singa gukukka mu vi singa gukakasa nti gukukka mu vi singa obujulizi bukuluma don't even waste time kugenda luzira kwebaka unless nga gwe kirooto kyo nga gwe baatwala okugenda yali ayagala okitegeera naye bwe banaddawo ne boogera ebyekyana ekito mu camera. Once you come out in camera and say something, nze sijja kuvuma, but I will criticize the mistakes and the things byenda babyokola kubanga ffe tubadde mu misango nga batugamba togudiscussing. Kyokka mmwe mudda mu camera ne mugudiscussing. When we react, mwogenda kutwala abantu mu court. Nze lawyer wange yerukutana mugitwaleyo bampite. But I will criticize the things you people are doing. Ebikyamu kubanga bireka biwaganyizza abantu abali ignorant about the law. Yes, etteeka liyinza ogamba ndi sureties ate kooti esobola okuwa omuntu bail without sureties okusinziira bwe batunulidde omulamuzi asobola okusalawo. Two, omulamuzi ayinza okusaba basurity kusuka mu omu basatu kusinziira engeri gy'alabamu omusango we gufaanana. Lawyer kankusalemu ekirimi katono. Bakanso banno bagambye tekibangayo kiri ku video bannaye kino kyenjogera nalongo tonakirabako nti lawyer tebakkirizibwa basurity balina kuba babiri bokka. They said it themselves. Genda kukinyonyerezaako ekyali kyajala kutegeeza nnyabo nti abalamuzi bakola ensobi naye nga omulamuzi wakola ensobi ye tejja mu mawulire. Tukulinda omusango ogwo ne tukola gye tuyita appeal oba ne tusaba kooti esingako kooti ey'amaanyi eribeerako waggulu kati nga wekubeera nga kuli magistrate tugenda ne tusaba kooti eriko high court. Kooti high court eyo neeraba engeri gy'erungamyamu webeera nga high court tekuwadde kyoyagala tulina kooti ndala mu Uganda gye bayita court of appeal. Singa court of appeal tekuwa kyoyagala tulina kooti esembayo esukulumu gye bayita supreme court. Tulowooza nti okutambula okuva wansi okutuuka mu supreme court onaaba ofunye kiweetaaga kati lawyer yenna yasoma wa lawyer amanye ekyo kyovulaba nti entako zaffe tugamba nedda zikisikala mu bipapula. Nze actually at this point I am not even my concern is not even about the client oba abeerayo oba tabeerayo, that is her business. Si wa Luganda lwange sirina gwe muyita, but my concern ebadde kubakwano bano babaganda we muli mulimu ogumu manyi bwe tusoma ekintu tufuuka ba Luganda nti bo client waabwe aba yagaana, but they should learn butya bwe bepresenting okitegeera nalongo nga tebajja na excitement kukakanyaza like mwe nga abaasoma ebyenjawulo betusuubira nti mutusingako tegeera. Come and present whatever you're presenting in the right way. Bannange client wange akyerowoozamu kino tannakikkiriza tujja kubaddira okitegeera naye gwe noddaawo olwatandika gwe buli wonojja mu kantu tugenda kwanukula. That is one thing I'm sure of. Mwanga mu kantu waliyo bannannyiniko kubanga ne Museveni we yajjira mu kantu awo ng'atusibye mu covid era kumpewo twamudiscussinga nga ffe abaali bakola yali yefudde w'amawulire nga ye presenter nga tumudiscussinga sebo totusalira mmere togipima era twamugambako naye tetwamuvuma okitegeera. So kati bano bakanso bo be bamanyi n'omuntu waabwe naye kibatagenda kutiisatiisa tugenda kusiba abatwogerako mwajjayo face mu kamera kasita omuntu abanga takuvumye tugenda kubyogera naye ababavumye bo abo mufaafaagane nabo cause me I don't believe in anyone insulting. Naye nammwe temujja kunaabuula kitiibwa kya mulamuzi nga tulina emiswiba bagenda tutwala yalowooze ffe bamu batunyige nnyiga y'emu.